Minisita w'ettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga Judith Nabakooba bitaddemu engatto okugenda ku byalo biri okuli Kasambya A ne Kasambya B mu Lukago Kabawa mu ggombolola Kibalinga Mubende olwala nnyini ttaka Dr. Peter Magezi sinnawuli okuzinga ekyapa mu babanerenda ettaka liriko emberebezi libwekula buloko 195 ploti 5 mu Zirandulu estate nga liwezaako obunene bwayika 6 ku ttaka lino kuliko n'ekkanisa ya St. Paul Kabawa Church of Uganda n'amaka agasuba mu Lusambo nga bakulembeddwamu Alani Mugisha wabulidde Minisita nga bebatizigenda Dudu waabwe Dr. Magezi sinnawuli amaka 26 bigule bafuna ebyapa ekintu kyakkiriza ne bakola endagaano okusasula akadde kamu buli liika mu bbanga lya myaka 7 basinziira ku bunene bw'ekibanja. Tuteesa Mubende okwegula nga twagala tuve mu by'ekibanja naffe tufuuke bannannyini ttaka buli omu waali abenga wa ttaka. Tuteesa tuva mu mitwalo 3 tuka mu mitwalo 6 twamaliriza tutuuse ku miliyoni ya ssente buli yiika. Tulina ezzadde lyaffe we tuli mu kusomesa n'ebirala byonna singa tulina n'enkulaakulana okusinga wano naye ab'amataka bwe baatuyingirira tusula ku bunkenke. Mugisha ategeeza nga ne bwe yajja nga abutuza mu bamazeyo ssente nga baagala bafuna ebyapa olwo sinnabulya n'abategeeza ng'ekyapa ekisinga wamanirire wakati waliwo omuntu abagamba nti ttaka sinnabulya yali muguza. Bwe twayengeejinga omwami sinnabulya tuwe ekyapa kyaffe tukusasule uggweyo ye n'awoza tekyapa yakisingira ewamanerenda. Mu lukiiko Nabakooba akubidde sinnabulya nga bamubuuza ku by'ettaka lino n'amuggyako ku ssemo. Twagala kumanya abantu bonna bali wano bali ku bunkenke wateesa nabo miliyoni 6 kaakati ate ettaka n'oliteeka mu manerenda alaba omuyaaye. Mubaka omukyalo y'Omubende Hope Aidah Nakkazi wenalo ng'aliko byalambuludde. Mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda mulimu etteeka erirungamye ow'ekibanja n'ow'ettaka. Nammwe ng'ab'ebibanja mulina obuyinza bulina we bukoma naye mukola ki? Mubulina. Talina buyinza kujja kubagobawo wabula okuteeseganya. Minisita atadde akamwenyumwenyu ku batuuze bw'ategeeza ng'endagaano sinnabulya yakola ne banerenda weri enkyamu bayasooka kukwatagana n'abatuuze era n'ategeeza nga bagenda okumuyita mu ofiisi ku nsonga eno. Manerenda yonna gyali oba abantu be weebali mumutegeeze nti endagaano gye bayingiramu yali nfu kubanga alina endagaano gye yasooka okukola n'abatuuze ebadde tennaba kusazibwamu ebadde tennatuukirizibwa ate ne yeefuula era ekyo ne bwe nnaabasisinkana nja kubanga nkimugamba butereevu. Nabakooba abadde abantu banesoobe ku ttaka eryo. Mulime emmwanyi, mulime ebitooke, mulime kasooli, mulunde ente zammwe, mulunde ebisolo byonna ebirala paka kuwulira buli teriyo. Bano basanyu eringi bamutonedde ebirabo. Nabakooba yongedde ku byalo okuli Kasambya A mu Lukago ekitera mu ggombolola Bingoola era Mubende naye abakulembeze bamubuulira endoli teziriwo ku ttaka. Ono yekka gwe bali mu kutigomya ayina ettaka ddene ono wa kibanja etisi nti waliwo abakujukuju abaddira ettaka lya bulu peegi ne balifunako ebyalo nga banannyini lyo tebabifaako. Ndowooza ne wano mu kisanyusa oba bwekiri. Maria Nantombwe yakusakidde Bukedde TV.